bakebwako n'abalala ebiteekanije kwisa kubugoona wano okumala ebbanga ddene nga twagala kujja bundi butyo naye nga bateremesa obalaba ebiwukanyizibona kwisa mundebigiro tetunga tulemesiya enkuba bwetonya nga bagamba Kyagulanyi n'abapipopaamu mutenyeseza enkuba temugenda kujja embula niyatoona bati mutasayo nabalina mwatone y'embula babeerawo accidenti nga bagamba ku nguudo wabadde accidenti temugenda kujja obulwamuwola baruuda bati mulekekasa yayirinyumamaleko mulunyawola naye bamanyiga abantu leero wano tutuuse puroguramu yaffe si yakwogerera wano era wano tuze just kugulawo office puroguramu yatuteri kubugirani netutwakikugulawo office yani puroguramu yaffe yakugenda kugirana mu radio puroguramu yatuniya kugenda kuvugana no radio tuveewo tugende twogere namwe ku Boma Grounds twasasudde nga tugenda kwogera namwe ku radio twasasuye tugenda kuvugana no radio kubanga abantu bonna balina eddembe okugenda ku radio nga buli omu alina mukisa kugenda radio so twasasudde nga tulina okugenda ku radio twogere n'abantu bebundi tukasasura etutolererendo kwa radio eno risiti gyemulaba erisiti gyemulangire eno twasasudde ekisaawe ekya Boma Ground kubanga buli muntu alina eddembe okugenda okwogera n'abantu ku Boma naye mujjukira nti ne mu presidential campaign tebatukkiriza kujja kusinkana bantu naye abantu ne bayitawo Mapo Media TV oli ku Mapo Media TV Museveni akozesa poliisi nga ayagala okutta abantu nga ayagala nokole fujjo tukikola amateeka naye ebimu ku byenjagala bagamba ku Boma mbadde njagala bagamba ebintu bibiri oba bisatu ekisookera ddala bundi bujjo esobola okukyuka nebeeranga Nairobi nebeeranga Kigali nebeeranga Lagos eno bundi bujjo erimu obugagga bwa Uganda bungi nnyo 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 ye mulamusinga okulima koko mu regioni yaffe eno oyo just koko yekka singa obukulembeze buba butaddewo factory singa wano temugyawo koko singa chocolate ava eno ebyo byonna bisoboka tetubiroota buloosi naye ababafuga tebaagala bibeereyo kuba baagala babakume nga muli baavu basobole okubafuga bundi bujjo nayo eri part of Uganda and it's a very important part of Uganda bundi bujjo naye nemwe abicweka bya Uganda kandi nkicweka kyamaanyi mwehanga ate njagala mukimanye nti ebizibu bye muyina tebiri wano wokka biri buli wamu ebizibu ebituwite si biritulume tubene bikalume Uganda yosi mwalabye nga bagoba abantu ku ttaka lyabwe e Kampala nga bagamba nti wetland abagamba nti balwanirira butonde batengo balwanirira bintu byese greenland naye njagala mumanye nti tukimanyi essala ekimanyi nti nammwe abantu abaali wano baklaima nti b'amatongo nabo babagoba ku ttaka lyabwe mu bukyamu abantu 2,000 era tukimanyi nti babagobawo nga bagamba balwanyisa butonde naye ekibira Semiriki
mumanyi ebizibu ebiri wano byebiri mu Uganda yonna. Byona bigenda ku bibuga nga bizibu ebiri hane n'ebizibu ebiri hona. Sente ze babba mu corruption ziwera trillion 10 ezosobola okukola enguudo za Uganda zonna mu myaka 3. Mubusuma eba corruption zikusobola kukwera Uganda enenguudo kumala myaka 3. Sijja kumala budde nga njogera ku bizibu olwaleero naze babulira solution. Kumala bwere nembagambira bizibu nasigo bagambira kyakukola. Jobola tebaagala nyingire bundi bujo, tebaagala njogere n'abantu ku radio, tebaagala abantu b'ebundi bujo bawulire byetuze okubagamba. Yesonga habagiziba nzirenga kanyo ku marediyo likanya nenyu habwereri abanageze byake babwera bike bacungula amatwe. Njagala mumanye kino bundi bujo mwe abali wana abanda abaana abo abali ku social media abali mutulabe eyo yonna okwetola ensi. Kubako bagambire enw abali hane hamwe n'enw abalegi abali akubona social media platforms. Ebigenda maaso e Kenya mubiraba. Ebigenda maaso e Kenya mubiraba. Tumaze ebbanga nga tubagamba nti people power is stronger than people in power. Musobola okutaasa Uganda mwe abavubuka b'ebundi bujo n'abavubuka b'Eastern Uganda mwenna. Bwe muba mwagala okumanya ky'okola mutunuleko e Kenya. Musobola kuba tasobola kutuuta ffenna n'atumalawo. Twenga abakulembeze tukole omulimu gwaffe. Lwe nasembayo okujja wano wadde nayogerera mu kibira nabasaba obuyinza era ne mumpa obuyinza ne munonda mmere pulezidenti wammwe. Ndi wano kubategeeza nti nange kati obuyinza nabubaddisa era mubuyina. Obutochobo munawitebo habweribya mabera birisinga ama basubuliryabo habweriba ninye bandu abinye butochi. Muna Uganda ayina obuyinza obwo. Buli munansi alina obuyinza keda amaani agakukola ekyapasuwe kukola. Tolina kulinda politician yena akubulira ekyokola, osobola okuyimirira n'okwata ekipande kyo n'obulira muno bwe tuwera nga tuli bangi Museveni aba ayina okugenda. Njagala kino mukiwulirize bulungi. Njagala kino mukiwulirize bulungi. Bannaffe bangi bulijjo tubagamba nti musobola okwekalakasa ne bagamba bwe twasembayo okwekalakasa bakuba abantu basukka mu 10 amasasi. Oli ku Mapu Media TV. Omuntu nuwekalakasiye kera nuwanga ebyalokode bakukwitananga bangi bakabata bwere buli. Naye njagala okubategeeza nti tubadde tukola omulimu okumala emyaka egisinga mu 2 nga twetoola ensi yonna abawa Museveni ssente nga twagala bamuteekeko natti kubanga kisoboka. Kubagambira nti twakolaga emirimu kumala emyaka ng'ebiri ntwerigirira mu nsi yonna neku Museveni abakumulaga buyambi balengeze ku mutema wabona ku muto sanction. Njagala okubategeeza nti Museveni mwe mumutya naye ate yasinga okubatya. Ensonga lwaki lulinga basibira makanga sobola wadde kutuuka wano. Naye kati ensonga lwaki nsobola n'okutuuka wano kubanga amaaso g'ensi yonna yonna gatutunuulidde. Kubikwiga mutawuni hane atire nanga amaaso ga ensi yonna gamulolye. So njagala okubasaba nti mwegatte ku bavubuka abeetoolodde Uganda yonna tuleetewo enkyukakyuka wano. Kubagambira nti mweyunge abayuzi mwehanga lyonna abamali kwemerera tuleete empingisya hane. Bino bigwewo eby'okukozesa obubi obuyinza nga poliisi ezanya byabufuzi mu kifo ky'okuuma eddembe. Lumbi tugende mwehanga nambali buli kitongole kirakola mulimu gwakyo
kansubire nti abasirikale oli ku Map Media TV bagenda kukkiriza tuyitewo kubanga tewali kikyamu kyekikoze. Saidi wali nabalazeewo dda. Leader of opposition Comrade Joel Ssenyonyi ne Secretary General bagende bababulire bulungi nti balina kubeera ba officers b'amateeka ba respecting amateeka tuyitewo bulungi nga tewali afunye buzibu. Oli ku Map Media TV kamera nina kugi njagala kubasaba mmwe mubeere bakkakkamu mubeere disciplined bali be baba bakole fujjo bokka. njagala mukimanye nti buli wa poliisi akole fujjo mu abakamera njagala mubeere ku kamera zammwe muba profiling buli Map Media TV kabwejumbira Charles Mpanga ku kamera.